and Daddy and Jay. Omukwano gw'abana ate abalabisa basinga nga twewaana bannanga awonye ekisajja ekyo bannanga awonye akawala ako ngamba mmwe sinze kubanze nali mbagaliza wabula ate bukedde olwaleero nga Nina Rose is very happy, happily beautiful, amazingly tall ng'era atugamba mu bantu balabye mu nsi teri mukwano gwe asinga Daddy Andre era ne Daddy Andre n'atutegeeza n'atugamba ono mukyala wange namugje ewaabwe mwandabako nga mmuzza Ananga bagalana mu balabe mudduke tekako ekikumi. As we speak right about now, of course, bategeeza nti balina collaboration era ne batugambira ddala nti buli bayimba ennyimba ababiri zitera okunyumamuko okusingako ku ndala era nga ebintu ebyo beiresa ababiri bano okuba nga ate bali be papa. I wish them all the best. Actually, I love Nina Rose so much. Era nga nsuubira ku luno Katonda gwasinza olulenzi lwalulekewo babelewo. Nawe kosokola bembozi eno oyinza obbanga ate ogamba takyali malala tegali malala bino bya ddala ebintu byasomye bano ababiri bali mukwano era nga gubayisa mu kabo olugambo kati kandubawe kasi lugambo. It's a good video, it's a good project. It was written and produced by him. Twatuuka ne respecting eddoboozi ly'abawagizi baffe nti mwasiima kye twali tubakolera so si kye twali twekolera tulaba omwogerako ne smile owayo badde nsanyukidde kayimba gweza obutaga olande katonzija byange. Well, abantu abaali beeyagadde kola tebayinza kuba nga abateemanyi tukiwa obudde tuli mu kiwa obudde tetunaba kuddingana okusalawo kwe yasazeewo kulungi because si byangu nga bwe mulowooza abantu okuba nti mwina this differences ezaaliwo then ne musalawo ate okukwatagana neero okukolera abantu nga abawagizi bammwe ekintu nga kye twakoze. Abantu abalina bad energy bagenda vaayo nga bangi nnyo batandika bakuba emisumaali ekyo totidde kuba baakikola byaggwa temulina temuzzaako mulimba mugenda kuzzaako. Mugambo ki bw'omuwa Andre okubeererawo bw'ati nabona kemba akapya akasinga kati kumwebaza of course kubeera nti afaayo nnyo ku kikyakola n'atuwa music omulungi aliko kumwebaza okuba ekyokulabirako ekirungi eri music fraternity era nakumwebaza nakuba mutima mulungi. It takes a choice to be good to someone, so thank you so much. Alabanga mulina ebifaananyi birumanga mulina ekishimba yet abantu balowooza temulidda mubeera ba mikwano yensonga lwaki mpagira federation okubeerawo etugasa kati waliwo okwegatta kwe muwulira bino ebya social media yaffe ebyaffe bya ddala kuba twaliko ab'emikwano ewadde time ennene okumanya differences zaffe so tugenza okikola nga kya ddala. I want to respect her for coming in and taking that big step nti yayingira room najja na handshaking just a sign to show whatever happened it happened tweyongereyo. To me it even brought me more love to love what I'm doing and what I'm even including myself into, because it's not only for my own interest but for my music interest but for only my personal interest, because I had lost a friend. There's a lot we share together now. Byanyamba ng'omukazi byembadde missing out all that long wembadde sirina, truth to be told, because a friend once lost can never be replaced. Friends are hard. Alinga musajja omukwano waddala muzibu wafuna naddala omukwano omuwala because muba manyi bazze bangi ne pretending that pretense naye nga personally siri nnyo omukwano gw'abawala, but I have this belief nti relationships are always seen as fake. But I want to say salute to her, to us, to our true friendship, and to her eyasalawo okukola okusalawo kwali kwa nnema. That's why in the way yasalawo kunshaking and ngenda ku social media ne mu following nga tanaba na kuki noticing. It was rich ava ku mutima sagala nimbe I'm convincing and over following. No, that's fake. Nachi recognizing and creating our ambience eyenkolagana empya nga ye we are walking into the room with her status, I mean, respect to her. Nenga atanafuna kamera oli otya hani emmere ya Idi ewooma ebya ddala ewooma onyongera kubanga temba jukisa chakaminsi ba Skyview wamu ate ne Buddu School of Nursing and Health Science bano